okuva ssaawa emu ey'okumakya ng'ate abaga nti afudde tebatera kuva ggulu eyo balinayo connection y'amaanyi kisobola okuba nga kyekituufu. Tonamukubirako tonakwa ku simu ye? Nafunye entiisa n'engitya naye nga ababyogera tebasobola kubaawo na kintu ki tewali nsonga ebalimbisa. Wasemba mulabako ddi? Bulijjo muwuliza ku simu nga naye mba simulabye mulimu lwankubirako simu oluusi alina essimu y'omuntu gy'ayagala oba ne tunyumya. Kuba mmanyi mukwano gwo ng'ojja okuba nti mwena mubadde muyimba kadongo kamu naye mukwano gwo. Mugeme ekituufu abadde mulwadde bulwadde butewa bwakala ku ngulu ndooza ne bugaana okuwona munda. Mbadde muwuliza naye nga abadde mugumu nga ne bw'omubuuza kati owulira otya akulaga nti nawona. Kuba nange namukwirako naŋŋamba nti kati ndi bulungi. Kyoga eggulu abadde akyali ku nsonga ziri ezajje n'omuyamba. Ate eggulu balina ennimiro buli gw'owulira eggulu eggulu babagenze ku ebyo. Eggulu etali bizinensi ndala naye Mukama bw'atyo Mukama okufa kukutuusaako wonna wonna w'oli kasobola olunaku lutuuka. Tujja kwongera tayimu ye yatuuse Mukama bw'atyo yamugerekera nga Mukama ajja mutwalira eyo. Tukweyanzizza. Tugeza kwongera kakasa nsonga za Daudi Mugema okulaba kubanga agatambula galaga nti Daudi Mugema afudde mulamu bw'ensi eno. Tetunakakasa bulungi tugeza kubeera abantu ab'enjawulo naye ng'oyo gowulidde ku ssimu mumanye nga mukwano gwa Daudi Mugema kaziwe kapo era naye agamba nti yabiwuliddeko ate nga badde batera okwogerezeganya so ebisingako awo mujja kuba mubifuna ku programu ez'enjawulo. Twandiyise omugenzi namba eyo gikubako eyitamu oba teyitamu. Eya Daudi Mugema mbadde ngezako gikubako wano engeri bize kanjiddemu okondabe ebyamagero bitera okuggwawo ayinza ogikwatira awo ne twewuunya ati ate wakanyingi kale mukubire kangezeko munoonya Daudi Mugema Mukama mulungi wakiri agenda n'atukakasa ate oyo ayinza okuba n'essimu y'omuntu nga tamanyi kimufaako ino kitagikwata kyaka bali mu kaabo oba bali mu kaabo alikukwata tubuulire simu ya Daudi Mugema ani agirina naye nankatange we yafa essimu yali evuga balwawo okukwata yabadde ekyo bagikyaginze ebadde eweddeko omuliro bano bagiteeka ku muliro akwata essimu ya Daudi Mugema tewali agikwata so tukyagenda mu maaso okukakasa ensonga ezo naye nga si mawulire malungi ge tufuna essaawa zino era nga kye tuyinza okugamba mu kiseera kino nti nno ebisingawo mu programu ez'enjawulo tujakuba tubategeeza ku nsonga za Daudi Mugema kiraba nga ddala kituufu kikakasiddwa nti avudde mulamu bw'ensi eno tujja kwongera kikakasa naye ng'essaawa zino bikyali mu ŋŋambo bikyatambula butambuzi bigambibwa. Okay, katugende mu mboozi zaffe za bodaboda tusinkane olunaku olw'enkya. Yes, oli bulamu bulungi wa Bukene TV program bagira ekyekya zibambozi za boda Monday paka Fridays emusima soko wekisinde goma mukyuka Kampala embeera nnungi nnyo boda babeera baba bayiriba nga banoonyamu okuba mu kyo kyogo jajja obulamu gamba muli ku bbala jajja owenjamu bitambula tutwalizibwa kutwaliza mwana wantujuda wantulika wempe ono glory wao ne sengao senga uya amale mugendako tuli ku Bukene TV omuntu wabulijjo glory aje baleko nze maswangu tuli ku Bukene TV oli omusajja agamba nti nno emmere mubayisa bubi emmere atabaji kutumira essaawa nnya ababoda akutumira emmere n'omala essaawa namba lwaki ati dawe tebagala tuwa sente mu budde batuluma batuluma tebatuwa sente zaffe otuka ku stage gagamba ati nga kugamba oluddayo agirya nadduka n'omugobo boda muno omusanga kakugalindako mbyanzeeyo beerawo tuli ku Bukene TV omukyala agambe nammwe mubaluma tetubaluma bulumi abakyala bo balaba
mwana agenda nakuwa emmere nakuwa obumere bwakuwadde mwana ng'olaba naye tebukuyisaawo okitegeera n'ozungazunga mu dakiika 2 ng'obumere bukoze ekibuweddemu okitegeera ozungazungamu katini bwoti kayuyo katogana ozungazunga mu dakiika 2 ng'emmere ekoze eki ng'emmere ewedde ate obumere abuseerawo Gloria gw'olaba wegere suwani nga akuwe suwani ge ebeera nga si eve naye era olyako naye n'owulira era kyova kati tugenda tugula akawunga muceere mawanga magatta obimanyi naawe gattagatta ababodaboda bali mu complaininga nti abakyabana batula emmere babawa obumere butono kanzire wa Gloria baba mbunno mumuwa obumere butono n'azungazunga mu bwatu neyetolatoolamu kati ne buggwamu tubawo emmere nnyingi lwakuba bo tebakkuta be bakkuta bw'asamba bwati piki ng'emmere eggwamu kiri kitakojja anko oli otya ndi bulungi ono omukyala agaye nti abawa emmere nnyingi naye nti mulya nnyo mukyala yatuwa emmere nnyingi ono ensonga lwaki nva eri yonna gyenva omanyi gyenva tomanyi gyenva nva eri okwetifalaawo gyenvubutuse oli ali mu complaininga agambye anti asinga okumumanya ayinza okuba nga balina enkolagana yakati waabwe nayo tuli ku Bukedde TV gwe omukyala agambye mbundu babawa emmere nnyingi naye mbuli lwosamba bwoti mmere ng'eggwamu oyo Gloria alimba oyo Gloria bwati nesenga wali kati omugamba kyo yafu abawa akamere mumugamba ki babawa emmere ng'eyenkanete kyova abankyusaamu nenzirako ewa senga nampa akachipusi nendi akachipusi oba kati era nva kulya akachipusi awo ne kavakedo ababoda balya chipusi ababoda balya chipusi tuli ku Bukedde TV tutambula mpola ababoda ama balya chipusi tebalina sete za chipusi balina kisate wano katogo 12 kembaguza sajja baboda embuzi za